mbaniriza nnyo mu programu yaffe eno ey'olunaku olwaleero eguddewo wiiki yaffe eno ndi ne mukulu Bigirwa president wa Eastern Revolutionary Platform gwentambula naye olunaku olwaleero tuli mu kwogera ku nsonga eziriwo mu ggwanga n'okusingira ddala ensonga ya sipiika yalemesezza motion omukulu Ssekikubo yabadde ayagala egende ku floor ya parliament ey'okusensalinga commissioners abana abagambibwa okuba nti no beewa akawumbi ka Uganda kamu obukadde 7 ensonga tugenda kugyogerako tugenda kwogera ku kibiina kya Dr. Kanokiza Besigye kye batongozza olunaku olwaleero n'ensonga ndala nnyingi eza Eastern Revolutionary Platform. Sebo tusanyusa okulaba ate tukwebaza olw'okujja olumbe lwa Taamalemero. Weebale nnyo weebalire ddala ng'omu ku bannabyabufuzi abali ku ludda oluvuganya gavumenti abasooka okudduukirira enduulu. Waliyo mu kusabira omugenzi, waliyo ezzana mukungubaga, so weebale nnyo weebalire ddala. Naye nga bannabyabufuzi abalala bali mu Buganda twandibadde tugamba nti baganda baffe naye tebasobola kujja wadde okuweereza obubaka bwonna. Kakati kisooka kkiriza nkukuliseeyo musooka tugamba mugalekeyo kubanga Magombe mba mugaleseeyo mugalekeyo so mukulikeeyo mwatukiikiridde bulungi mu kwerekera mukadde waffe oyo era akaayi saasobodde nabadde n'engagements eza ERP mu Eastern naye nga bwe nafunye ngawo kagapu nga ngoberera ng'owuliriza ebitambula mukulikeeyo era tumusabiramu nga mwekyubula ekyemere olugendo lwe lwawedde completely takyasobola kubaako kyagatta ku ggwanga talina kyasobola tugamba akake kaweddemu yes so kati ekisigadde kiri eri family gyalese ku nsi kati balina okuzanya either okumusingako oba okukola ebiri wansi okusinga ye kati bye balina okulondako kyamukisa bulungi nti yabalese nga bakoze eki nga basobola okwetakulya bonna babadde bakulu abaana abato batugambye gye bali naye saabalagyewo baali balese nalabye bakulu olumbe bwe lutyo olulimu enziiko ezisukka mu miliyoni 2 okwambuka waggulu tewaliyo mulekwa ayinza kusigalayo kubanga zo sente zabadde sente zabadde ez'amagogo zabadde mpitirivu zikunuukiza miliyoni 3 zabadde nnyingi kakati gwolekayo otyo omwana wo ekitavu eki ekittavu omwana bwe bava mu meeting buli mwana bayibairako ebbaasa gyagenda nayo ogenda ne zino namwandu genda bwoti kati ekitavu okirekera abayaya balaba kigabane kituufu nnyo so nze ndowooza abaalabiseeko beebo neri mulumbe mukungubaga gye twali era yonna yonna baali badde bajja ne babeerawo kubanga tewali abagoba tumulekaawo mulemirembe nze byankolera yabinkolera nange binamukolera nabimukolera tulisisinkana olungi nga Katonda akoze eki era tujja kusisinkana kubanga eggulu gyeriri tujja kusisinkana ekintu kyeggulu ekyo buli omu agamba weribanga gyeriri anti tewali yali agenze n'akomawo n'atubulira biriyo ne Yesu Kristo bwe yagenda teyadda yabwako olubwako ne Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yagenda teyadda ate abo bonna engeri gye baba batwalamu nga kaguddeyo ensi bagitya era kituufu maama kakati awo tugamba nti bwe libanga gyeriri tujja kusisinkana katugumemu naye nga mu byonna tusabe nnyo tugende okuva mu bulamu bw'ensi eno nga tugyozeeko kwezi nga ofunyemu ku kasente ak'ekisa gye kikulu akategerekeka opakinga Land Cruiser yo ne double cabin nga weeri egenda ku faamu ne Bluetech ya madamu nga nayo weeri muroka 3 nga zirimu akawumbi kalamba kituufu nga tujoga naye tujja kujoga ng'ozze mu buyinza bw'onojja mu buyinza nze ndikusuwadiru nja kujoga kituufu nnyo kubanga obuyinza butambula n'akuli okumbi era kituufu era tuwanga obuyinza distance kwezi nze akantu ke waŋŋamba mbu amasiro bwe gajja wagoba emisinde okutuuke ku masiro koze lwaki nti gavumenti bwegwiraawo ng'oli n'abagisuulaawo kumpi anti bwemuba mulangirira kati gavumenti kakulage nez'okuwamba
olwananga nnyo n'obeera ku ttiimu eri mu kulangirira nti basebo ne bannyabo nti yenze General Bigirwa Moses wenjogerera wano kati nze aliko mukitegedde banansi nti buli omu asigale waali amagye temumuvinga musigale we muli emundu zammwe muzigira muziteeka wansi oba muziteeke mu amula tugenda babulira ekiddako naye nga mu kiseera kino akakiiko k'amagye tukuta obuyinza tubeera bali na buyinza kati olina okubeera mu ttiimu eyo etudde mu kamera bweti nga bwe tuli wano mu kwezi nga kulinaanye wano bweti nga mumutudde awo njogera ebigambo bw'otabaawo osobola okumala emyaka egyo nga tosobodde kuntuuka kituufu okujjako nga nzijukidde ne nga naye omusajja wange kwezi bannange yalagawa olwo nga nzijukiddemu byenzize mpitamu nonzijukira nti naye akasajja kakwezi kambeereramu baabi kituufu kakolanga ye kali luddawa kati olwo amagega agaba gakwetolodde awo gateekawo ebigambo oyo kwezi yalalukira eki yagweddalu yakwogerako bino yakuba bwati olwo nga tebagala osembere obuyinza bwe butyo bubeera kyova olaba ojja olaba akatambi ka General Museveni wali ng'akuba ekirayiro ku palamenti bonna abalwanyi ekifaananyi bakyenyigamu otafiire n'akuba yatandika yali emusiwo toleeta sitooli yavuga omukolo bw'otaba mu kifaananyi ekyo aya olina kuyita mu protocol olikuwa waapi wewe kitegeeza obuyinza obuli wala kati nze abantu nabagamba era ne balowooza nti nali nsaabi nabagamba nti Kyagulanyi abakuwa kulangirirwa jjukira ffe twali kamuliyirire naye Electoral Commission ebamulangirira nti akalulu akali kubanga kasita bakulangira bwe bati wabawo ebikyuka mangu nnyo immediately jjukira ali magere nze ndi kamuli nali ngenda kuteeka abantu kutika abantu looleezo fuso 2 abayaaji tujje tuze kujozaza president naye nga nze ndeese ejje lyakunyingiza kubanga bwotabaawo kiro ekyo ku makya biba biwanvuye olwaba protocol ani oyo yazze General Bigirwa Moses alindemu bino byetumaliriza so wali obeera wali nali ngenda kujja ne tateezo fuso 2 eziwumya abayaayi jinja kamulyawo wonna wonna mbateeke ku fuso bagaye mujje tugende naye nga mission egi kunyingiza wali kazamala okuyingira ewa president bwe ba n'otuula wali kumpi ngambaga mugende ngenda bawuliza sifuluma abajja bonna protocol ekusanga otudde sifuluma tufuuka bavuka baawo mubeera mu nkiiko baawo wakisiweereza kyayi wakiweereza kyayi gomanye abakulembeze engeri gye beefuulamu tobeeranga wala n'awali obuyinza muganda wange kituufu omuntu nga gguse nze mbibaddemu ssebo ku levu y'ababaka bwa paalamenti bokka omuntu alumala okuba ekirayiro ky'obubaka bwa paalamenti bw'olowooza nti ajja kusigala ng'akulowoozaako gwe wamunoonyeza akalulu ennyo tekisoboka ogenda okulaba ewiiki eweddeko takubidde n'onyiiga ogenda okulaba omwezi guweddeko takubidde neweeyongera okunyiiga kati ologaapu ng'ekola ki nga yeeyongerayo jjukira omuntu alina essente tabula mikwano abula emikwano kati ate wabawo emikwano emipya nga gireeta n'ebitambula so kakati paawa bwetyo bwebeera n'olwensonga eyo kwezi tusabe Mungu atuyambe tutereze obulamu nga tukyali kunsi ebisigaddewo tunaabiraba nga Mungu atukoze eki atukowadde nejeno Bigirwa njagala nkulabeko mu buyinza ennyo ojja kunyumirwa kubanga propaganda byonna simanyi oba wasomako ku propaganda nasoma public relation ne propaganda abamu abamu kubanga ndabanga engeri yonna gyosengeka ebintu eringa ya Museveni bwova ku Museveni mukwano gwange omugenzi tambala emirundi naye engeri gyabadde abisengekamu bwetyo yennyini nasoma public relation ne skills of communication
Anita Among, Speaker of Parliament, abasajja batwala ekiwandiiko wa clerk to Parliament nga baagala censure motion bagiteeke ku order paper. Naye nalabye ku kiwandiiko gundi kyeyazzeemu speaker ng'abalaga bye baali bagira byonna bye baali bawaanye byali bigenda mu maaso, kooti byonna yabiyeemu amazzi. Ne banyiiga ne bakola batya kubanga bwe baasaba ne baweereza ekiwandiiko baalaga nti no clerk to Parliament alina okuteeka censure motion ku order paper byonna byagaanye. Ssekikubo Awanda muli Anita akubye amateeka. Olaba ensonga eyo ogyogeraku otya? Kiki ekiriwo? Abaka 189 baateekako emikono. Kakati kooti yabayuza kooti kakati kibi nnyo nti erimu kusiga eryokubiri ku masitaasi agakola gavumenti liyenjebefu kweyolevu liyenjebefu kweyolevu kibi nnyo. Ababaka ba paalamenti abayisa budget ne bayisa buli kintu kyonna wali ku paalamenti tolina okubawo miliyoni 5 n'odduka nazo nga tezitambulidde mu byokulaсе waawo. Tosobola zikuba. Tekisoboka. Tolina bwozitwala. Tolina bwozitwala nga teziyise mu process. Miliyoni 5. Kati paalamenti kubanga ndowooza Ministry of Finance yeziteeka ku akawunti ye. Sente bwezimala okwogerwako eno jjukira akakiiko ka komishoni osanyo okamanye ke kakiiko akatambuza emirimu gya paalamenti akavunaanyizibwa ne mu kukwera paalamenti era ke kakivunaanyizibwa n'asikaali ali ku geeti wali ke kamutegeerera ke kamanya mufumbi ki ow'emmere anaagifumba mu kantiini era baakamala okukyusa abafumbi bakyusiza ne baleeta omulala ke kasalawo banaafuna sente mmeka ng'ababaka akakiiko ako. Obuyinza kalina buki bungi. Kati bwe kaba kaatuula ne batemaatema omunyago gwabwe ne bamala ogutemaatema ne bagutambuza mu process wegulina okuyita paka wegwagguka kubanga budgeti teba ku mmeeza emu. Okitegedde eyita mu bukiiko eyita mu Parliament ennene Ministry of Finance. Yes, ewa jjajja gyemalira jjajja naye n'abikula lupapula ku lupapula ne bagimuyitiramu lupapula ku lupapula n'ayiwako ono siginimaaka oba kiyite kubanga ye Minister of Finance ye chief n'ayiwako ono. Kakati ebyo byonna byonna byamala okuyitamu bano abasajja ba Parliament nabo ne beegatta ku lutalo olw'oku street naye nga bo bali legitimate they are members of Parliament. It is an organ ebintu bye babikola mu official capacity ne badda mu lutalo lw'oku street olwa nuupu okufulumya nti oyo komanda terutuuka naye Parliament olutalo lwe yagwamu ne luyingira nga tetegedde neyingira ekiboozi ky'emiliyoni 5 ng'eri mu lutalo lwa oyo terutuuka naye. Kakati nuupu yakola declaration negamba mpuuga yabba bubbi safety. Yes, bakikuyita theft. Yes, not embezzlement. Misuse of public office, safety and immoral sijui biki okitegeera. Kakati kooti yakugambye sente zaayita makubo matuufu kubanga process yonna yatambula bulungi bagigoberera. Kati ekibuuzo kisooka okubuuza kiki ababaka ba Parliament bayisa bibamanyi basoma ababaka ba Parliament ab'e Uganda ab'opposition n'ab'NRM gwe bawa document ministerial policy statement erimu ministry byenaakola byonna n'akisuula mu bbuutu nekijjula enfuufu ya constituency nga tazeemu kitunulamu adokiyitamu okujjako okuyita kungulu kuno nti Minister of Finance, Ministerial Policy Statement, Annual National Budget 2024-2025 n'alekaawo n'akisuula mu bbuutu
abalonzi basoba n'okijja mu bakampeyina be ne bakyetwalira eyo ne batandika okuyuzaamu lumu ku lumu ng'emupi tasomyemu wadde naaka kakati kooti yabakoze ki yabajunguludde naye n'omubaka omugula linjogera naye memba wa Legal and Parliamentary Affairs Committee ey'ensonga eyitayo era yayitayo n'agamba alina mubaka munne gwe yalaba ng'ayogera ku mpewo nti ensonga tebagiteesaako ensonga lwe yajja mu komiti teyaliiwo n'okuweereza attendance apology teyagiweereza attendance list kwolwo weeri okitegeera ekyokubiri yakatulayo emirundi 2 mu mwaka naye yali atambula TV ku TV anyonyola obubbi bwa mpuuka oyo atatuula mu komiti ne mu pulinale ebyayita tebiriiyo tetabimanyi taliimu naye atambula TV ku TV okiwulira wakampala wano abantu n'obaleka bulesi ekyokubiri ffe twali tugamba mu kusookera ddala ani oyo eyali alina kapasiti esomola ebyama bya paliamenti ku leve eyo ani oyo nali wano nenkugamba nti General Museveni alina akatiimu ke teyasindika wali ku paliamenti ng'ayagala kadisikulitinga ekifaayi kya paliamenti okitegeera kubanga beewa sente nyingi alaba nga batwala nyingi nayagala akubi paliamenti yagikyayisa abantu ekiwuli kati akatiimu ako olwokubanga kali highly confiscated tosobola kukategeera nnyo kekalina access ku confidential documents ezo siripu eva mu Consolidated Fund Bank of Uganda nejja mu parliament neva mu parliament neddayo kwezi osobola bifuna tosobola naddala ekikwata ku Consolidated Fund sente zigenda ye ekitavu ky'eggwanga ekitatunulwamu ate bayiwirayo mu buwumbi ezekasanda tezaakoze bayiweeyo ezemasaka tebakoze bayiweeyo buli zimu bayiweeyo ate ogoloza revenue asoloza mmeka olunaku zivaayo ddi mu Consolidated Fund kakati abantu abalina access mu transaction ezo baba abantu ba gavumenti yawaggulu kati ye Museveni yali ayagala kukuba abantu bonna abali credible abafulumye nuupu nga President Museveni oba President Kyagulanyi President Museveni ate Kyagulanyi alina obusobozi obulwana entalo modula eyo nga bugyewo President Museveni yazirwana zino entalo za jjajja yazirwanira ate eri mu nuupu nakugamba kwezi ebintu bino gyobi wali omanyi olutalo lwa Kyagulanyi maama nyawo jjajja musajja mukugu nnyo mu kazannyo k'ebyobufuzi ekikono kye kiri mu nuupu kyekinanyini lutalo olwo olw'okufulumya kuogana kubanga gwesooka weebuuze ani alufunamu jjajja yafunamu kati lwani semalimanyi nti lwa Kyagulanyi yafunamu ki gwenga munamawulire ate wali era twamunenya nnyo ntuga nti mwongera tutuna yasigala kyekimu Masaka nabaddeyo mu kuzika Tamale omuliro tewagulabye Aruna Kasolo bamukubidde enduulu ono Sirwanyi owa nuupu nga wa ate omupozi owa nuupu mulala gwe bakubidde ku nduulu yabadde Alozias Mukasa owino Werwaga ne Sewungu ate Alozias Mukasa gwe basinze okukubira okitegedde Sewungu tebamukubidde nnyo ate oli ow'ekitundu kyabwe naye bwe bagambye Aruna Kasolo jangu maama neŋŋamba nti wabadde mu kyalo and that is Greater Masaka manya nti wano owaffe bamututte that is Greater Masaka kakati emabegako wali nga confusion tenabeerawo nga waliwo olumbe lwosobola okuwamba ku nuupu zinali nziika eyo Busoga yonna bwe nali nkyayambala obukofi nga bwe ntuuka ku lumbe ekitundu ekyo kikiikirwa Sebamala ono owa DP Sebamala yakiikira ekitundu yakiikirira naye DP terinayo mubaka nuupu nayo terinaawo naye Kasolo we n'aleema
maama enduulu eyavuze natidde ne ŋŋamba kakati ekyo abantu batunuulira confusion gye mwecreative. Kati ye jjajja yazanyisa abanuupu abasajja be mu Nuupu bazanye akakodyo yoke ke yazanya naye yali atuuse mu ntebe ye yali atuuse ng'amaze okuwamba aka komanda gundi tetutuuka naye bamuttire mu kkubo era amasasi modulo eyo gavugira wano okuyingira Kampala bwe basinga okutta bwe bataagala kutuuka nabo agavanga emabega gabakuba mu mugongo afande yabatoye oda musambuliye wuyo tatuuka tetutuuka naye ng'olishiwa nti olutalo lukoze eki luwedde kakati jjajja akizanyisa bano kati ye Kyagulanyi okumukubisa bakomanda be ayagala tugamba nti olutalo lwe luwedde. Nedda olutalo lukyali lw'amaanyi nnyo lwadde n'emabega kati gwe kikukubisa bakomanda bo obamalewo kiki wabadde kuleeta Masaka kati awo ekinene nnyo Nuupu ejja kuleetawo ababaka abo ekinene nnyo awo naye Mpuuga banaamuwa kaadi Ampuuga ku levo ye banaamuwa kaadi abo bonna ku levo yaabwe they are beyond party flag. ekitegeeza nti eri yonna si ba bulijjo abo tebajja kujjira ku kaadi ya Nuupu si ba bulijjo waliwo omuntu atuuka ekiseera nga si wa buki nga si wa bulijjo nga amaanyi ge mangi nga waali ng'abantu balina ebintu ebirala bye bamubulabamu olwa interest z'eggwanga ekitege ne bagamba oyagira akola ki asamba enamba eyo. So olutalo lwonna lwa jjajja bambi ne Hillary munywanyi wange Kiyagga ne bamutwaliddemu bagambye tebamuwa kaadi bamuyisizaamu eggaali Kiyagga wange yajja Kasanda nanyimbirako mu kalulu. Kati kankubuulire okukuba bakomanda bo obattire mu lutalo nga tenunaba naawe kenyini oba weekubye abantu abatta Rwejema abakola olukwe ne batta Rwejema bazza olutalo emabega emyaka egyo lwali luwedde ne bamukuba amasasi mu lutalo lunaatera okuggwa ne baluuza emabega emyaka egyo lwali luggwa mu 90 lwawanvuwa paka 94 olwali lugenda kuggwa mu mwezi olw'ennaku obunaku mululu gwa Kifirika n'obutamanya mu lutalo. Kankubuulire busayansi bw'amagye amagye gonna gye gali mu nsi yonna tewaliwo gwe bayita afande nti afande Bigirwa nga talina abasajenti talina baani bamukiririzaamu taliyo era bw'oba onyeenya afande Bigirwa gwe nga commander in chief olina kubalira mugezi kusooka kutegula obusirikale bwe bwe buliwa bulina busobozi ki kubanga tewaliwo afande atalina bamukiririzaamu akasajja kabeere mu balakisi kasajja Girwa ne kagamba ffe tuli bakaziini wadde yafa siku moja tutapata kintu hii nga kakyawera enkolokoto kali kakiriza mu kaziini era bakugamba mu military politics bakugamba nti ku yonna nti the success of the coup the credibility of the coup plotter determines the success of the coup. Nti obulungi n'obusobozi bw'oyo agezaako okuwamba busalawo kinene nnyo mu kugguka kw'okuwamba okwo oba kugguka oba terukola ki kati singa wabeerawo omugomo ogumanyi wabawo okugezaako okuwamba ne ganyooka kati omusirikale ali eggulu 4th division n'awulira ku radio call ng'agamba afande balaamiriza kati asooka kubuuza afande ani agala okwata ekintu yekwasooka okubuuza ani afande gani wuyo nti muwozikanya Lugaba nti wuyo asiwezi nekakwata eke yakaawo
kagirina ne magazini ezo nekaga huyo tajja kufuga lazima huyu asiwezi kuongoza kakati kaba tekakiririza muye kakati bayinza okubeeraawo akasajja akasirikale kali na mubalakisi ye makenke nti ani akikutte Kampala yafande Bigirwa Moses twende tufanye kazi tugende huyo iko kweli najja ne mulumba twende tufanye kazi katandikirawo wenyini era bwobikwata akiririza mu bantu neyawukamu bweti nga waliwo ebyokuwamba biki kubanga abasirikale baba oba batuddeko ebbanga lyonna nga bakoowa dda kati balemesa kakati ate waliwo ekitambula oleeta sitole ate sa sirivuga kyekimu era kituufu gwe jeno lyolina nange second lieutenant gye nnina bwe nkusooka nkumazi kyovula mu byokuwamba bajeno basooka ne baddukamukko kubanga abaana bano baba babakoowa dda ezalawo eribeera obwo kakati kyenkugamba tozanyisanga bakomanda ku lutalo olutanaba kuggwa onyiga epesa limu lutalo ne ludda emabega kati njagala okutegeeza emikisa gya nuupu okusakisidinga okutekinga over obwa pulezidenti bwa Uganda jadde mabega emayiro bibiri lwa miliyoni ebi lwa miliyoni 5 lwa miliyoni ebi wakati buli omu yazuukuka miliyoni 5 zabazuukusa abantu buli omu yazuukuka n'agamba eno ye managinga y'ensonga omukulu bwati bwazikwasaganya kubanga ebya gavumenti biwanvu kituufu okitegedde Museveni yali ku bukulembeze Jeno Museveni yatambuza okuva mu 86 n'ayingira mu G9 nga tamanyi nti NSSF waliyo ekitabu ky'essente nga takimanyi gyezizuula oluvannyuma nga mpitirivu ziri eyo anti gavumenti ogenda ozuula buzuuzi n'ogenda ng'obifunza byonna mpola nga takimanyi agenda okuzirengera nga mpitirivu ziringa bwoya bwa mbalaasi n'agenda ng'azifunza mpola paka lwe yazisembeza nezimutuuka mu mikono kakati aba kubanga yonna omukulu n'azizuula oluvannyuma abamukweka ekyo eyali basazeeko obusazi nankanyi oba ebitundu byekyama munkweka muti ekintu moduleyo yali abasalako ebitundu byekyama n'abikasuka wali oba tobazze busi kakati abantu bonna yabazuukusa baintelekityo ne bagamba omukulu bwati bwazanya ne mu magye kennyini banamagye abaali balowooza nti tutambule bayinza okubeerawo embeera ne luteesa bagenda okulaba enkwata y'ensonga bw'oyinza okuddira FDC yakamala okusasika lwa miliyoni 3 esasise yonna nekola bweru negwawo miliyoni ebyo bwate nolonkinga 5 era naawe oba oyagala kusasika kakati oba onoonyaki diru gyogoba oba ogitegeera kubanga musitwago toyinza kubeera nabamalayika abamu baluutinga abalala bakola bina abalala bakwata bakazi sitwaga entuufu erina okubeeramu bakulimika ate byebasinga okuba emungu sitwaga entuufu omuntu yenna nga talina criminal mind toyinza kutambuza sitwaga kubanga ebintu byokukwata gavumenti tebyawukana na bumenyi bw'amateeka byetaaga mafiya atatya tebyawukana na bumenyi bw'amateeka bitambulira wamu bwewati kakati kiri eri gwe enzannyayo okiwulidde outsmarting oli ali mu nankanyi n'okwata ekintu so olutalo lwa paliament ebyo birabira byogedde tuvudde mu kiri olutalo lwa paliament kooti ebyo byonna byenkubuulidde biva mu ekyo mu lulingi ya kooti budget neeyita nga temumanyi gyona badde ku TV nga nnamu n'omubaka
nensoma bills 9 nga ku bills 9 kuliko 7 za taxation, income tax, financial institution act, value added tax, nga byonna mwebiri byonna ngezo zonna amendment bazikozaawo nga tamanyiyo wadde ezo wadde ebbiri nga tazimanyi mubaka kikakyo nabadde naye naŋŋamba I pray for you bigirwa you come to parliament you will see things bwe bitali byangu mbwe bintu si byangu kiki ekiwalemesa okusoma mu nengalabo omanyi bwe twali wano ku nankanyi ku efris amendment parliament yagikola wali okitegedde yeyagikola iteka lya parliament yagiyisa URA ne bagiwa nga implementing agency egenda okujja mu kikuba implementing endulu nevuga URA negamba sifu tukola mateeka banna mmwe kennyini mwe ababaka bamwe bakola ki bemwasindika bwe batukolera lino etteeka mutuvunaana ki ko ababaka tetuliyisangako tetulimanyi baali luddawa tebabeeramu mu parliament beetaaga okubuusa furogojja priminary tebagituulamu tebasoma and you can't be a legislator nga tosoma you cannot tebasoma beetanira bubaga kati nabalabyo bali ku kabaga kanite keyasudde ebukedya bazina amateeso bazina amakyoli bazina gonna bagazinye paka chini we bambuka bona embuto bagize bwe bati embuto ziringa entumo y'evvu bakibulidde kakati be babaka bo opposition ne ruling party bonna bali kyekimu kyansonyi nnyo nze ku mbuga gwemanyi mu bwegendereza bwe mu ngeri gyakwatamu ensonga okuŋŋamba nti ezo sente yezitwala butwazi nga teziyise mu polisi because nze nakola public administration ku degree level. Public administration bakugamba buli issue yonna esalibwawo babeera interested mu process. Have you followed the process? Ekisinga obukulu kye bayita bureaucracy. Kubanga awo wakati singa ebeeramu ebirumirwa awo eyimirira naye bwebanga etambudde simusire nejja netuuka ne mutuuka oba yakiyaye oba si yakiyaye mu public administration tuba interested mu process. yayita mu mitendera. Have you followed the law? Nti yes. Era abantu bonna be basiba wali eri kiba tekiyise mu process. Yo mu public okumanaging public affairs tebafaayo oba ensonga nfu. Ebyo gavumenti eba teyagala kumanya naye goberedde amateeka mweyina okuyita kyekyo kyokka kyokka because ekyateesawo bureaucracy nti ensonga bweva ku desike yo nejja kuyanga n'osomamu n'oyiwako nange nensomamu nyinza okulaba eriya endala nenkukubira esimu nekugamba eno kilozi yo wagisomye omukulu teruteeke mu buzibu nti kilozi ekyeyo kati goyinza okuba wayiyeko nga tewetegereza kati awo meeting neddamu netuula eyawamu kivulaba ensonga esobola okumala emyezi 3 nga tegguse nga tennabakutuka kwetegereza. That is public administration. Nze nga student waki wa area kakati bano bannaffe bagabatukana sijui basoma agriculture ebiki biki bino tuyinza bisobola kati batumalira obudde ne bajja muka omanyi ababaka balina obuzibu tebalina nsonga ebazza mu bantu kati sekikuba abadde mu palamenti okuva 2 agenda mu myaka 2 mu ekyo ebisanja 5 ayagala ekyomukaaga amenye likodi kati alina okunoonya ensonga ey'amaanyi emuzza mu bataka abeeko byakola ki byannyonnyola kati kwe kuzannya ebyo naye nga bazanyira ku mannya g'abannaabwe malala bayitira paliamenti gwomanyi sente zibeewaddeawo nakugambako sente nga kodi yazo baali bagiyita bbanga tya nazikugambako
sanzi kugamba waliwo sente ziba receivinga bonna nga kodi yazo baziyita lubangatye omanyi kyekitegeeza kyo naye kati muli bannayuganda baawa waliwo munnayuganda alaba nze kozi nyinza okukitegeera ne munnayuganda alaba lubangatye tajja kukitegeera kyova njagala okimunnyonnyola akitegeere lubangatye kitegeeza nti katonda gyali kigambo kya lukyoli ne muyige ennimi naye n'abaopposition nga bakimanyi bebasinga okutegula abaopposition lubangatye yali koodi kati kiringa bona ogenda mu bbaala nga waliwo akasiki naye ngaebbaala okuyingira kwa kusasula kati gwolina okujja ne koodi yoyo yabuukizeeyo akasiki oba aba yagigabye koodi mubalina kaadi kakati nezo bwe zaali bonna bazitegula abagula zitundula ne bazigula abaguye apartment ne zambuka biki waziwulirako mawulire saziwulirako wadde ffe ba researcher ffe tuzimanyi ezo zaali zaki wabaawo ebitambula bingi gwolinawo ekintu waliwo ekintu jjajja kyatayisaawo sinjagala okutegeeza nti ababaka batukola bubi nnyo okuwa bannayuganda essuubi ery'empewo nga batulaga nti bali ku nsonga enkulu ez'eggwanga bali ku kulwana naye nga kyebaliko kifu nabo bakimanyi kiki ne bwe kyalize ku fulo era kyali tekiyitawo kubanga ku fulo kyalikoze eki era baalikizaemu ne bakikasuka mu Legal Parliamentary Affairs Committee ekola okunoonyereza okukola ki okusembayo kati chairperson wa Legal Parliamentary Affairs Committee akugambe eno mata yajja netugiyisa wano abalage mina tisizizino nze ya chairinga that is abuduka tuntu nze ya chairinga bamemba abaliwo babano abataliwo bawereza project babano kakati eno mata ate tutuse tutyo ogikomyawo era yali kukubye bukubi kati nawulidde batandika okwogera kooti nazo zize mbu kooti za mpuuga lwaki ate gye bagenda mbwe yawaaba ate naye wa mpuuga kwegamba olabira nti waliwo ekkobaane politics w'obukyayi just imagine kankuwa ekyokulabirako eki okumanya politics w'obukyayi fena ajja tulya n'abeefuula nti abaliye naye ekiseera kijja tuuka era abaliye Ssenyonyi honorable alina sikando ya 1.7 actually ezize yazitwala mu mukono gumu yazitwala yeka bali bazigaba n'aba basatu bana okiwulidde kakati njagala ombuuli sikande ye bakuba mubaka mulala nga gwe bavunaana nti ye wandibadde kubalagadde nga bamugoba nga yayita ne waalina okubeera nti Sekabira kangereze kwani Sekabira Dennis honorable oba Brenda Nabukenya oweruweru oba Joyce Baagala ow'Emityana nga yaliko allegation eza 1.7 billion singa akyalinya kuno kati omukulu teyetemengalike yali ebigambo kati era namulabye mu America omanyi abantu bangamanyi ono ku line mbunjogera nnyo ku mukwani mbunfokasinge ku bya ERA bino ebintu tulina obitereza ate bwe mutabyogereko ekibiina tekijja kutereeza ne Museveni tajja kuvaako weebale nnyo tayinza kuvaako kubanga abantu ababa balowoozebwa nti bagenda mujjaku baba bali ku birala mmwe ne mulowooza nti ekintu kitambula kumbe tekitambula tekirina gye kiraga kati ffe tuba tulina okukiriyalinga lwakuba nti abantu baffe baba tebamanyi bintu tebamanyi kitambula toyinza kubanga oyagala results mu ttiimu ng'abasambi boolina bafu naye nga koki abakweka nga koki yagamba obubonero busatu mufuna tekisoboka olina okuleeta abasambi abatuufu oleete tactics entuufu ogebe omuzanyo kati babadde mu America ne mbalaba nga bakola ki ttiimu gye yagenda nayo kuliko babiri baliko public claim omukyala Zedriga aliko akatambi nga yayogera nti ze muntwale wa muwoozi nina enfuna ekujubikepere yatula kaze nnaku yamumadda
nga yekokola Lubongoya naga Lubongoya that man you can't talk with Kyagulanyi whenever you want to talk to the president the man is always there. The man is always, in fact he was deployed by Museveni. Zedriga. Nagamba akasajja nti me I don't fear even if we go to his home me I will go. I am ready to meet him horse. Bebali mukuzina amasejjere wali nupweze papa nupweze bebazina amasejjere abagala buhozi bazinamu amacholi bazinamu amaganda kati nganze mbera babadde mu convention bebakulu bebadde balinze bajjeko jjajja ngate bagalagena wa muhozi naye akakatambi kaba kubanga bakakwata kubigirwa Allah nalisuze bandigobedde nalisuze nga tunbannatuuka President Kyagulanyi yakawulira mu akatambi ako ayinza obutakawulira lwaki yasirika anti kakati dabo nankanyi double standard alinyeno ne ono tumufulumye bano ne bakola ebibi bano ne bakola ebibi tusigale nabo gwe mukono gwa jjajja guli kuwagambye akakatambi kaba kuba kubigirwa bannange yesinga ndyawa ekyandibadde ku social media ekyandibadde ku nuubu akati omwana nabadde n'omwana omu munnamawulire tukola ku media emu nagenze naye mu kuziika Tamale nanga nti mwami Kwezi nti fwe bwe tufuna obutambi ng'obwo obukuba ekintu kyaffe tubutuulira naye bwe tufuna obukuba mpuuga twali kulya mpuuga obu tubusaasaanya neŋŋamba ekitegeeza temuli ku struggle teriiwo era twagenze tukayana nnyo ne mugati nedda lwaki n'obulwandi kubanga omuntu bw'amanya ensobi ye atereera kati Zedriga akatambi ke kaba kutambula yandibadde yeetereeza kugambye n'okutambula katambula naye omukulu n'ateeka epamba mu matu neyefuula atabulidde kakati awe nkugambira kati kitegeeza nze nsaasira n'ab'omu Amerika ababadde awo mbu balinze bakulu kiki nalabye eddi mutwe nga tewali mulimu muganda wange tewali mulimu fenga bali mu trenches wano abalaba ebintu ng'ebyo bikola ki gye tewali mulimu kubanga omusajja ono akuyimiridde wano aynako sikando ya 1.7 billion ye mwogezi w'ekibiina yakulira oludda oluvuganya omuleeta ng'ogamba nti mukooya abasibi b'amataayi mukooya ab'oluzungu mu parliament yali agiddeko mu silivulesi mu parliament yali agiddeko mu desert storm ng'agisibye paka eno naga ngenze kubagana nenabbanja ono kiwaki mwali mukola akaviiri okujjako okutulaga ekyenyi ekinyirivu ennyo akasalira Nairobi kati gwe okusala enviiri ng'ozisalidde Nairobi kijirako wa Museveni nye naawe asalira wano ng'onyirira ffe tusalira wansi wa miyembe otumanyi naye nga abasajja bakuguse kukusala siringi kasaavu ku nkumi ezo ne bakupepeta oluusi nejjirita nkalu noyingira field ekiwulidde obusalo nibwaffe obwakasanvu bwemakiiye naye omusajja alinnya ennyonyi nnamba kakati naye eyo yonna nkulaga omukono gwa jjajja ogwateekawo olutalo olw'emiliyoni 5 si kulwanyisa mpuuga yekayeka naye okuba kubali naye n'okunafuya emitima gy'abawagira kubanga ye Museveni afunamu kimu ekyo one mutabuka mumala okutabuka mumala obudde nga mulwanagana okay ebizuka biva eno bwe biddeeno ebiva eno bwe biddeeno okay kati kiba kitegeeza ye n'abanga afunye ku buweerero kati ye n'atandika okwadvansinga n'akola ebibye kyova olaba yakagenda mu east guno omwaka gwokka yakagenda emirundi ena naye wali ekivaayo ate kati ye aba ali mu kutereeza kalulu ani jjajja yakagenda emirundi ekyo ena takuyingiremu jjajja takuyingire bw'abanga mu eastern region ate nga gy'oli jjajja takuyingira ye jjajja ng'omugezi akimanyi nti
nti waliwo abasambi ba kalampenge bagumwe akutegeera bulungi jajja nnyo kakati mu kubeera ba kalampenge aba ino okugyayo amaanyi ge takukkiriza kusituka kubanga strategy yange yemujjako emukuba eyo yasigalawo kyovula olwokubanga bigirwa Moses tugenda kuwemula abantu kakati mbadde ndaba delegates conference yani EFDC ya timu Katongo kati delegates conference ekisooka mbayozaayoza bebale ekiteekawo bataddewo kibiina bakiyita batya simazeeko nakanyi yaabwe wezitidde wano mbadde sinamalako naye badde bayita gye bayise ripooti minats eggwanga ligamba ki babadde batambulaobaddeyo abateesa bangi badelegates bangi abadde basolozza abantu baabwe awo nga 3-4 kakati point gye mbadde nyala okudrivingamu in relation ku approach yaffe nga ERP nti bayise abagenyi bayise Kabuleta Mulabi PPP Sadamu Gaira jali Mulabi John Ken Chams jali Mulabi wajema bamuyise I don't know na bebo nekasiba nti Mulabi yeyo as a special guest also okitegedde ndowooza ne representation ya Nuupu naye ebaddewo ani abaddeyo sirabye bulungi naye nga bali mbayeraiti kakati bo bakyalowooza nti abo be basambi bokka abakabi mu kisaawe ne beerabira babigirwa kakati gwe kati bigirwa baba tebaagala kumuyita lwaki ayina document eri gye yabawandiikira ereeta ekituufu ku ground ebawa omulimu ogw'amaanyi yo mu okumanaginga public affairs tebafaayo oba ensonga nfu ebyo gavumenti eba teyagala kumanya naye egoberedde amateeka mweyina okuyita kyekyo kyokka kyokka because ekyateesaawo bureaucracy nti ensonga bweva ku desike yo nejja kuyanga n'osomamu n'oyiwako nange nensomamu nyinza okulaba eri endala nenkubira esimu nekugamba eno kilozi yo wagisomye omukulu teruteeke mu buzibu nti kilozi kyeyo kati gweyinza okuba wayiyeko nga tewetegereza kati awo meeting neddamu netuula eyawamu kivulaba ensonga esobola okumala emyezi 3 nga tegguse nga tennabakutuka kwetegereza. That is public administration. Nze nga student waki wa area kakati bano banaffe bagabatukana sijui basoma agriculture ebiki bino tuyinza bisobola kati batumalira obudde ne bajja muka omanya ababaka balina obuzibu tebalina nsonga ebazza mu bantu kati Ssekikubo abadde mu palamenti okuva 2 kuva 2 agenda myaka 2 mu ekyo ebisanja 5 ayagala ekyomukaaga amenye likodi kati alina okunoonya ensonga ey'amaanyi emuzza mu bataka abeeko byakola ki byannyonnyola kati kwe kuzanya ebyo naye nga bazanyira ku mannya g'abannaabwe bwe malala kwebayitira paliamenti gwomanyi sente zibeewadde awo nakugambako sente nga kodi yazo baali bagiyita bbanga tya nazikugambako sazikugamba waliwo sente zibarisiivinga bonna abo nga kodi yazo baziyita lubbangatye omanyi kyekitegeeza kyo naye kati muli bannayuganda baawa waliwo munnayuganda alaba nze kwezi nyinza okukitegeera ne munnayuganda alaba lubbangatye tajja kukitegeera kyova njagala okimunnyonnyola akitegeere lubbangatye kitegeeza nti katonda gy'ali kigambo kya lukyoli ne muyige ennimi naye n'abopositioni nga bakimanyi bebasinga okutegula abopositioni lubbangatye yali koodi kati kiringa bona ogenda mu bbaala nga waliwo akasiki naye ngaebbaala okuyingira kwa kusasula kati gwolina okujja ne koodi yoyo yakukizeeyo akasiki kuba aba yagigabye koodi mubalina kaadi kakati nezo bwe zaali bonna baazitegula
abagula zitundula ne bazigula abagubiye apartment ne zambuka biki waziwulirako mawulire zaziwulirako wadde lubanga ffe ba researcher ffe tuzimanyi ezo zaali zaaki kumanye zakuyisaawo wabaawo ebitambula bingi gwinawo ekintu waliwo ekintu jjajja kyatayisaawo sinjagala okutegeeza nti ababaka batukola bubi nnyo okuwa bannayuganda essuubi ery'empewo nga batulaga nti bali ku nsonga enkulu ez'eggwanga bali ku kulwana naye nga kibaliko kifu nabo bakimanyi kiki ne bwe kyalize ku fulo era kyali tekiyitawo kubanga ku fulo kyalikoze eki era baalikizaemu ne bakikasuka mu Legal Parliamentary Affairs Committee ekola okunoonyereza okukola ki okusembayo kati chairperson wa Legal Parliamentary Affairs Committee akugambe eno mata yajja ne tugiyisa wano abalage mina tisizizino nze ya cheeringa that is abuduka tuntu nze ya cheeringa bamemba abaliwo babano abataliwo bawereza project babano kakati eno mata ate tutuse tutyo ogikomyawo era yali kukubye bukubi kati nawulidde batandika okwogera kooti nazo zize mbu kooti za mpuuga lwaki ate gye baagenda mbwe yawaaba ate naye wa mpuuga kwegamba olabire nti waliwo ekkobaani politics w'obukyayi just imagine kanguwa ekyokulabirako eki okumanya politics w'obukyayi fena ajja tulya n'abeefuula nti abalye naye ekiseera kijja tuuka abalye Ssenyonyi honorable alina sikando ya 1.7 actually ezize yazitwala mu mukono gumu yazitwala yeka bali bazigaba n'aba basatu bana okiwulidde kakati njagala ombuuli sikando ye bakuba mu bubaka mulala nga gwe bavunaana nti ye wandibadde kubalagadde nga bamugoba nga yayita ne waalina okubeera Sekabira kangereze kwani Sekabira Dennis honorable oba Brenda Nabukenya oweruweru oba Joyce Baagala ow'Emityana nga yaliko allegation eza 1.7 billion singa akyalinya kuno kati omukulu teyetemengalike yali ebigambo kati era namulabye mu America omanya abantu banga manyi ono ku line mbu njogera nnyo ku mukwani nfokasinge ku bya ERA bino ebintu bino bitereza ate bwe mutabyogereko ekibiina tekijja kutereeza ne Museveni tajja kuvaako webali nnyo tayinza kuvaako kubanga abantu ababalowoozebwa nti bagenda mujjaku baba bali kubirala mwe ne mulowooza nti ekintu kitambula kumbe tekitambula tekirina gikira kati ffe tuba tulina okukiriyalinga lwakuba nti abantu baffe bo baba tebamanyi bintu tebamanyi kitambula toyinza kubanga oyagala results mu ttiimu ng'abasambi boolina bafu naye nga kocha abakweka nga kochi yagamba obubonero busatu bufuna tekisoboka olina okuleeta abasambi abatuufu oleete tactics entuufu ogebe omuzanyo kati babadde mu America nembalaba nga bakola ki tiimu gye yagenda nayo kuliko babiri baliko public claim omukyala Zedriga aliko akatambi nga yayogera nti ze muntwale wa muwoozi nina enfuna ekujibikepere yatula kumadda nga yekokola lubongoya nagamba lubongoya that man you can't talk with Kyagulanyi whenever you want to talk to the president the man is always there. The man is already, in fact, he was deployed by Museveni. Zedriga. Nagamba akazajja nti me I don't fear. Even if we go to his home, me I will go. I am ready to meet him horse. Bebali mukuzina amasejjere wali nupweze. Baba nupweze. Bebazina amasejjere abakalogera wabuhozi. Bazinamu amacholi bazinamu amaganda kati nganze mbera babadde mu convention bebakulu bebadde balinze bajjeko jjajja nga tebagalagena wa muhozi naye akakatambi kaba kubanga bakakwata kubigirwa Allah
bandigobedde eri nalisuze nga tebannatuuka. Pulezidenti Kyagulanyi yakawuliramu akatambi ako. ayinza obutakawulira Lwaki yasirika? anti kakati dabo nankanyi double standard Alinnye eno ne ono tumufulumye bano ne bakola ebibi bano ne bakola ebibi tusigale nabo. Gwe mukono gwa jjajja guli kuwagambi. Aka akatambi kaba kuba ku bigirwa Bannange. yesinga ndyawa Ekyandibadde ku social media. ekyandibadde ku nuubu Omwana nabadde n'omwana omu munnamawulire tukola ku media emu nagenze naye mu kuziika Tamale nanga nti mwami Kwezi nti ffe bwe tufuna obutambi ng'obwo obukuba ekintu kyaffe tubutuulira naye bwe tufuna obukuba mpuuga twali kubya mpuuga obu tubusaasaanya neŋŋamba ekitegeeza temuli ku struggle teriiwo era twagenze tukayana nnyo nevuga ti nedda lwaki n'obulwandi kubanga omuntu bw'amanya ensobi ye atereera kati ze duliga akatambi ke kaba kutambula yandibadde yeetereeza. Nkugambye n'okutambula katambula naye omukulu n'ateeka epamba kuki mu matu neyefuula atabulidde. Kakati awo nkugambira kati kitegeeza nze nsaasira n'ab'omu Amerika ababadde awo mbu balinze bakulu. Kiki nalabye ddi mutwe nga tewali mulimu muganda wange tewali mulimu. Ffe ng'abali mu trenches wano abalaba ebintu ng'egye bikola ki gye bitambula tewali mulimu. Kubanga omusajja ono akuyimiridde wano aynako sikando ya 1.7 billion. Ye mwogezi w'ekibiina yakulira oludda oluvuganya ng'omuleeta ng'ogamba nti mukooya abasibi b'amataayi mukooya ab'oluzungu mu palamenti. Yali agiddeko mu Silivulesi mu palamenti yali agiddeko mu desert storm ng'agisibye paka eno naga ngenze kubagana ne Nabbanja ono. Kati lwaki mwali mukola akaviiri okujjako okutulaga ekyenyi ekinyirivu ennyo akasalira Nairobi. Kati gwe okusala enviiri ng'ozisalidde Nairobi kijirako wa Museveni. Nye naawe asalira wano ng'onyirira. Ffe tusalira wansi wa miyembe otumanyi. Naye abasajja bakubuse mukusala. Siringi kasanvu ku 10 ezo. Ne bakupepeta. Oluusi ne girita nkalu n'oyingira field. Ekiwulidde obusalo ni bwaffe obwakasanvu bw'emakinyi naye omusajja alinnya ennyonyi nnamba. Kakati naye eyo yonna nkulaga omukono gwa jjajja ogwateekawo olutalo olw'emiliyoni 5 si kulwanyisa mpuuga yekka naye okuba kubali naye n'okunafuya emitima gy'abawagira kubanga ye Museveni afunamu kimu ekyo. One, mutabuka mumala okutabuka mumala obudde nga mulwanagana. Okay, ebizuka biva eno bwe bidde eno. Okay, kati kiba kitegeeza ye n'abanga afunye ku buweerero kati ye n'atandika okwadvansinga n'akola ebibye. Kyova olaba yakagenda mu east guno omwaka gwokka yakagenda emirundi 4. Naye wali ekivaayo ate kati ye aba ali mu kutereeza kalulu ani jjajja yakagenda emirundi ekyo 4. takuyingire mu jjajja takuyingire bw'abanga mu eastern region ate nga gy'oli jjajja takuyingira. Ye jjajja ng'omugezi akimanyi nti waliwo abasambi ba Kalampenge bagumwe akutegeera bulungi jjajja nnyo. Kakati mu kubeera ba Kalampenge aba alina okugyayo amaanyi ge takukkiriza kusituka kubanga strategy yange yemujjako emukuba eyo yasigalawo. Kyova olaba olwokubanga bikira Moses tugenda kuwemula abantu. Kakati mbadde ndaba delegates conference yane EFDC eya tiimu Katongo. Kati delegates conference ekisooka mbayozaayoza bebali ekiteekawo bataddewo kibiina bakiyita batya. Simazeeko nankanyi yaabwe wezijidde wano mbadde sinamalako naye badde bayita mu gye bayise ripooti minatisi eggwanga ligamba ki babadde batambula. Obaddeyo abateesa bangi delegates bangi abadde basolozza abantu baabwe awo nga 3 ku 4. Kakati
point gye mbadde njala okudrivingamu in relation ku approach yaffe nga ERM nti bayise abagenyi bayise Kabuleta Mulabi PPP Sadamu Gaira Jali Mulabi John Kendi Chams Jali Mulabi wajema bamuyise I don't know na bebo nekasiba nti Mulabi yeyo as a special guest also wakitegedde ndowooza ne representation ya Nuupu naye ebaddewo ani abaddeyo sirabye bulungi naye nga bali mbayirati kakati bo bakyalowooza nti abo be basambi bokka abakabi mu kisaawe ne beerabira babigirwa kakati gwe kati bigirwa baba tebaagala kumuyita lwaki ayina document eri gye yabawandiikira ereeta ekituufu ku ground ebawa omulimu ogw'amaanyi